lwaki mubba abantu lwaki Gwensereko oyagala okwenyigira eva mu face eya sympathy self seeking oba abantu kubanga tebakugamba Gwensereko nti ofera abantu obabba mu ngeri y'okukavalinga nti obayamba ne Katolo Bwama ngenda kukituukako kubanga agambe Bobby yawulira ngawulira obi atya Katolo Bwama teyali mukwano gwa Bobby ffe mikwano gya Bobby kubanga bavaayo n'okola ne attestation kunze kwogo omulambo kubazi Katolo Bwama nabagamba mfa nababuulira nti Katolo Bwama ekikusse wagaana okumpuliriza gwe Muhammad Sereko mubba ku parliament mufuna enguzi buli wamu mugenda buli ku parastato ne mbakomba ebigere ne mbabawo enguzi ze zibabezawo nononya nakuwayo nononya Sudiru nakuwayo nononya buli mugagga abagagga bakowa wabalebeta ne bakowa newe Simba kuwa deputy speaker n'obutunda mu State House ewa General Yoweri Kaguta Museveni bw'omala okutunda wa deputy speaker banno balese mu kinnya oteseza abafanaawe bwe wagenda wa Museveni nakuwa ssente bw'akuwa ssente ze wamusaba n'ogamba nti ttiimu yo toyagala girekerera Museveni agamba ttiimu yawe batoyagala girekerera nkole ki nti mpa ssente zigenda okubalambuuza nga balina ogenda e Dubai wabatwala e Dubai wabatambuzaawo paka mu America bali bakutiddeyo ekyo kimanyi Kalwanga wamubba tayagala nakuddamu kulabako wadde okwatagana naawe ekintu kyonna Mukama Katonda bwemba nnimba nze manya abantu mwekiriranya bannamawulire mugende mubuuze Kalwanga yamaliriza bubi nnyo Kalwanga ekyo kisanja yakimalako asabirira Katonda akimaleko Mukama ansaasira kubanga wamubba sente zonna nozimumalako Gwensereko Muhammad agamba nti oyamba abaana Kalwanga ne Katolo Bwama yaŋŋamba nga ndi ne Ibrahim Kasozi ne Senyange Jeff ne Kakomo Juma nti naye wamubba Katolo Bwama mugenzi oli magombe Mukama Katonda nze wayiswa bwemba nnimba zukukoveeyo ekintu tukakwaliyo kiza ne mbulu wange naye oli awo ofeyinga ze nakulalenga enseeno era nze mu kuzika kwange nina okuwandiika ekiraama bali baako n'abatali baako kuba abantu babiri balabi ninga ofa nobeerawo nga toyina Katolo Bwama olwafa ne weetega nti yagamba nze okubika bannange nze bwe yagamba okubika ng'alinga agamba nti gwe omusajja omusiraamu tomanyi nti okufa Allah yasalawo naye wali osobola okumusooka okufa naye Kato yamanya nti gwe ye yalisooka okufa era gwe noga nti gwe olina okumubika kubanga gwe wali omubeerako mu ddwaliro ng'olina olunaku lwalifa gwe wayamba ennyo nga yalina biru gye yaleka mu ddwaliro ku Medipo yajja Bobby mu Medipo yajja mu Medipo Bobby ne Lukwago Katolo Bwama nampereza naweereza omubaka mutabani we message agimpereza sabe Bobby addeyo ne kamera asobole okufuna obuyambi teyakikola Nsereko vaayo ekyogambe nti Katolo Bwama teyakikola anti wagambye yagala twogere ffe twaleka Katolo Bwama omulemirembe nga gwe omukozesa omuwaayo obusente kuba musajja watu mwamukuba ne mumujja mu parliament mu ngeri y'okumulabisa kuba gw'otandika omulese mu America omunisigaidinze akoze statement ezibalaatira abantu Katolo Bwama alaza abantu bonna nti tebagasa ate nga abantu bamuyimiririrawo lwaki tewakulembera lutabaalo mu by'omutima bw'oba wali omwagala nnyo lwaki omwagala amaze kujja mu parliament kuba bwe twanoonya ssente z'oby'okumujjanjaba omutima Nsereko njagala oveeyo ondage either live gye wakola ondage ekintu kyonna kye wakolera Katolo Bwama nga mulwadde wa mutima nti gwe Nsereko avaayo n'oyimirira naye ku lo yamala kutuukako ku parliament ng'alina ssente ze nojja n'ozitwala zonna omusajja n'omubbako ssente ze zonna yafa musajja talinamu wadde amagya era mwe mwenyini mwagambanga nti ng'asabiriza nga omusajja star Katolo Bwama waze star ebyo twabisirikira tugamba kale wulira estanti yafa asabiriza nti nga mutwale wa speaker nanga nange empandye nengalaba egegerine lya Nsereko ebigambo byeyogerera ku mulambo gwa munnawaago omusajja sita omusajja omukulu nti yali asabiriza mwamufuula omusabiriza kati gwe byoyagala that's your expertise to make people beggars Katolo Bwama was a superstar yali akoze ku radio ya bujjajja CBS FM bwogenda n'otunulira mukulu waffe Abe Mukiibi bani omuntu aba yeetaaga obuyambi naye njagala Nsereko olete likodi ku Katolo Bwama ku by'omutima ebintu bye wakola bino byonna n'omulikodinga nti bwali baafudde olizanya amaloboozi ge kubanga Katolo Bwama was a comical person nze natuuka nga tetwogera naye ebintu bingi bye yali yaŋŋamba
bw'otuuka ng'omaze okutuuka eno mu America bali bakusudde ku woteeri kubanga wali obabbye sente Museveni ozimuggyeko kyogenda kubatambuza kwe kwasasula kwa Museveni obunafu bwe buli muntu amunyigiriza nga tagenda ku saidi ye naye aba ne kyamusuza tayebwa yamusuza abaminisita era yenaamu oba chief whip gwe watya n'otwala mu sente kuba gwe bulijjo otwala sente ate Museveni obadde omumanyi taatawo wa Museveni maamawo wa Museveni abantu bo bonna ba Museveni gw'oli wa Museveni ne Ssemujju yakyogera naye abantu baali bakuwa akalembereza because you look like somebody who would change kuba wajja n'okubamba bazinga wakajja kuba yali teekeyo ey'okubuzaabuza bannayuganda kakati n'okeera ku makya netukulaba ffe tukulaba era tumanyi n'engeri gy'awangula mu chairman Nyanzi mu kooti n'okuba nti teyalangirirwa fraud eyo tugimanyi era waleeta Katolo Bwama najja n'ayogera ebigambo byonna byayogera kuba Katolo Bwama wamuwangayo 5 n'omuwayo 3 mwalimu amwavuwaza wamu baggwe Muhammad Nsereko bw'oba tewaga Katolo Bwama twala mu kooti tuguwoze I will bring the evidence ntwala mu kooti ne mugende Tanzania Olofuse chairperson wa Equal Opportunities Committee. It is on record. Walia senteza Equal Opportunities Committee. Mumwezo nozimalao. Nyagalonda ge report ya wakola ngoli chairperson wa Equal Opportunities Committee. Mubanga lili asema yongo li office. Nogenda ne Katolo Bwama Tanzania. Ne honorable zake. Gwe Muhammad nogenda gwayogero neze ngero z'Olusilamu ze batugamba baseka babayo ne batugamba nti obozanyira mu lulimi ne mu ddiini kwe toswala kasitoba ng'oyisaawo ekikyo teri muntu mu Uganda ataswala nga Muhammad Nsereko kino kankibabuli n'ogenda bw'otuuka e Tanzania esente zaali ziweereddwa ababaka zaake Francis n'omugenzi Katolo Bwama n'obagamba sente bazigyeyo baziteeke ku akawunti yo zaake n'agaana n'omukuba ennaku mu nnaku ezi zaake n'alinnya n'akomawo Tanzania ne Katolo Bwama yakola ekintu kyekimu n'alinnya n'akomawo Tanzania era Katolo Bwama yatuukira ku popo n'atubuulira byonna by'omukoze ye yakuwa 50% kwezo sente n'akulekayo oli wano olowooza nti tetumanyi bino mbikugamba kuba ne bona abambulirirwa omukazi wona yabimanyi nawo bimanyi teri akagenda munagenda biga nze mbimanyi kuba omanyi nti mbimanyi kuba nze nali njogera ne Katolo Bwama ate nawo kimanyi ffe twakireka bulesi nti Katolo yafa munaku yafa asabiriza naye nga yandibadde asabiriza nga muli bakyalibe yandibadde asabiriza ng'oli kyaliwe bwe bali bamenya nga bamenya gundi ya Katolo Bwama theater wakola ki bali bamanya rent wamuwayo sente wali parliament bwe yakola BTM TV wagenda ko emirundi emeka gwayagala Katolo Bwama okolayo program kubanga nze Katolo Bwama yali asabye muyambe nako okubeera host ku program ezo tukolekako program naye TV etambule naye kyanemesa nti president Kyagulanyi Robert Sentamu wajja ne tudivertinga nabanga mulabanga byaliko sibi ebiritu bana Uganda ne baliko kyekyampesa Katolo Bwama distance era nabagamba nti nafunako enkayana ey'amaanyi ne twegwa mu Malaka ekabuusu byenjogera njagala abantu mwenna baaliwo era muvengayo abantu mubayuganda ekyo omusajja oyo byayogera byebyo era ekyo kyekyanzikisa Katolo Bwama era nenzija nembagamba nti Katolo Bwama ekikusse waganda okutambula n'amaanyi g'abantu kubanga namwegayirira era nze Katolo Bwama yavuma Bobi ebbanga eryo lyonna nze nga Katolo Bwama simuddamu kuba nali manya ekizibu kya Katolo Bwama nti bwakeera ku makya n'avuma Kyagulanyi ku mukaaga ng'agenda mu ofiisi ya Anita nga amuwayo $3 5 miliyoni 1 miliyoni 2 ye olunaku lwe nga lutambula nga yeyo levo kwe mwamuza era otulaga nti gwe wali ennyo nfaafeewe nga wamuziika kyogamba yali atuuse okufa. He died the pressure of poverty. Katolo Bwama died the pressure of poverty. Teri yaliza kinimbe ekira nakyogera ne wali nali mugumu enough kuba nasaba Katonda angumye. You Nsereko, you made that man poor. Nobody else. Chobola yakulindanga paka ku 8 paka ku 7 nga tolina business naye naye bw'abasobodde okwawukanako ne kyayawukanyeko nakyo afazali kati ojaawo ne weefeesinga ne sente z'omufu wazibba
Did you ever tell anybody how much you received, you collected from people? Nze nalabanga n'omuceere basonda musonde bagujja ku bumotoka bw'amajjo okuyingiza eri emmanju nga temulinawo budget temutambuza eri awo. Oba olowooza nti ffe tuli bajega nnyo, ffe tuli focused ku bye tuliko. Wagambye tugobaagulina, naawe sigala mulenyi nnyo kubanga mwe tugobaagulina naye tuba tugoberamu gwe Muhammadi. Twagenda mu kooti, Nyanzi yagenda mu kooti, n'otateekayo defense ned, omusango ne bakola mistrial ne guddibwamu. Waawe bandibadde njagala ompeeyo president yemu eya kooti ekola ekyo. Oli nga tawozezza. Kati ebyo ebyakusasula okubeera mu parliament byoliko. Kuba tosaanidde kubaayo. Kati ebyo byoliko era byotambuza. Kati ofeyininga nti ngenda kulya obulimba bwa Kyagulanyi. Obulimba bwa Kyagulanyi. Kasajja goba wasoma, nete waleka tewasoma na kusoma. Omanyi Museveni otukoze bubi. Abantu balina Museveni otukoze bubi nnyo musajja gwe. Abantu balina diguli nga si diguli. Nga bazifuna mu ngeri geri bwe batyo. Era tobola tebyenyumirizaamu omuntu wa Uganda ganti nze ndina diguli na masters. Kwa kati bagula digule, Janet alina diguli. Mozi Natasha alina diguli. Nsereko alina diguli. Tomanyi na elementary biology wale twakola medicine. Kuba nakuwulidde walampa His Excellency Robert Kyagulanyi nti ekisooka ebyo ngenda kubinnyonnyola nti yayambala engato ya boot nga bamumenye n'engamba kaliwulira ono yasomera ki? Yasomera ki ono omusajja? Original Timbaland tezitowa kyekisooka. Mubana yabamanyi ebintu biri. Original Timbaland baya kilomita. Ekyokubiri eri tight. Engate yali esinga okubeera nga yeetagisa Kyagulanyi okwambala. Kuba omuntu yenna bw'amenyeka kasita omenyeka kye bayita compound fracture. Tulina compound simple fracture, compound fracture neriwa. Naye bw'oba ng'ofunye ey'amaanyi compound fracture nga si simple fracture nga bagenda kuyunga eggumba ne babakozesa bano gwensereko benyinza okunyonyola mu Uganda abasiba obuti babusiba ne babunyweza. Kuba eggumba lirina okuba nga liddamu ne likulira mu straight line, kitegeeza olina okubeera ne tight substance enyweza eggumba eryo okusigala mu position yemu ne litasesetuka. Naye gwe amagezi go kuba bamusasula okufeyininga obusiru oze n'ogamba yayambala engato ya Timbaland. Kwa nawulirako omu ku bantu nga bakyogera nga abantu bali ku busiru buno ku level. Abantu bali ku busiru buno ku level y'obusiru kwe bali eno. Kyagulanyi Robert Sentamu president wa Uganda bw'ogambye nti yasiba obuguwa bw'engato ekiseminti ne Timbaland kyekisinga okuzitowa. Ndaba osamba ogamba abantu ti osamba omupiira era bamusaayo buli kiseera. Omuntu bw'amenyeka tebamusiba kiseminti. Omanyi obuzito bw'ekiseminti gwensereko? Ekiseminti kyenkana engato ya Timbaland. Obutamanyabwo tobulaga bantu kubasiriwaza. Kubanga mwe mumanyi nti mwe mwalina omuzindaalo ffe tetweguye ezo zishoze mukola kubanga era zammwe. Naye temugenda kusiriwaza Bannayuganda nga weetuli. Mu bintu by'okumenyeka kino kanti babuulire. Omuntu balina okumusiba ekintu nga kikwafu nga kisobola omukwata. Kuba eggumba bwe liddamu okukula, eggumba bwe lisesetuka ne baba nga bakusiba bubiri eggumba lyowulira ne baddamu ne bamenya omuntu. It is on public record. Munonya amawulire we bakwatira His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. Sijjukira date. Sunday Vision yafulumya nga Kyagulanyi Robert Sentamu bamututte kusimba manyo okumukebera buli kimu awe bafulumiza nti tanywanjala. Report yali ya New Vision. General Yoweri Kaguta Museveni ali ku public record both in writing and in word. Nti bakuba Kyagulanyi Robert Sentamu ne bamukomyayo. He's on public record kati gwegege gojjo bimenyawo. Yabyogera nga isa abasirikale kabali. Yabyogera mu bbaluwa ye era na Kyagulanyi Robert Sentamu segona bw'abanga atubulire ebimutuuseeko. Yali tasobola na kutambula era bamuflyinga mu chopper okumujja eggulu okumutwala bayitayo batya okumuleeta mu kibuga emakindye. Bamutwala mu helicopter because of his health dire problem. Bw'ojjukira Jacob Oulanyah nti wagambye waliwo. Jacob Oulanyah yagamba nti Kyagulanyi yali afaanana atya. Weesikiririzaako era okuba nti ofuna eggulire ogendereko. Kyagulanyi teyeetaaga kusaba permission. Kuba wagambye nti yalinayo ebbaluwa yonna emugaana okufuluma.
Kyagulanyi bwe yali afuluma nga ali ku airport bamukwatira ku airport ne bamugamba nti alina okubeera naye ebbaluwa ya board ne bamuleeta ne bamuteeka ekiruddu by force nga bamuwambi gwe Nsereko tojjukira nti ogamba nti ojjukiza kati nkujjukiza gwe musiru gwe atamanyi nabyoyogerako ne bamukwata nga bamuwambye ku kisaawe ne tuwoninga bannayuganda nti bw'aba tagenze mugenda kutuko kagenda kubajjuntuka kubanga Kyagulanyi was not released on your favor, you man. Don't be stupid. He was never released on your favor. He was released with the power of the people. Ne bakeera ku makya ne bamuwamba kubanga ye yali agenda ku enteeka lya medical board okuwandiika okuliteeka mu effect lyasooka kolera ku Kyagulanyi Robert Sentamu si ku gwe Nsereko si ku muntu mulala yenna. He has been the president of Museveni's failure of rule of law. So what are you talking about, my brother? Kikyogamba abantu bwe bamuwamba board yayisa ki? Board nemanya nega nti kubanga abantu bwe bali basalawo Kyagulanyi ate si wa bulijjo. He never came to parliament okufunamu obusente mwe mubba ku parliament mufuna enguzi buli wamu mugenda buli ku parastato ne mbakomba ebigere ne mbabawo enguzi ze zibabezaawo nononya nakuwaayo nononya Sudiru nakuwaayo nononya buli mugagga abagagga bakoowa wabalebeeta ne bakoowa